Bw'abadde ayogera mu lukiiko lwa bannamawulire olutuula buli wiiki ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala, pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao avuddeyo n'asambajja ekyokuba nti munnakibiina kyabwe Florence Nakiwala Kiyingi eyaweereddwa ekifo mu kabinenti ya pulezidenti Museveni olunaku olw'eggulo kwabadde kusalawo kwa kibiina. Kikulu kiri nti Eklezia Katolika yamutuukirira n'emugamba nti lwaki takkiriza nga ye okuyingira kabineti ya Yoweri Museveni. Kuba Museveni atuukiriza bangi, nange ne baneebuuzaako nti gwe ng'omukulembeze w'ekibiina ekya Nakiwala kino ekintu okyogerako ki? Ne mbaddamu nti ffe tetuli beetegefu okukkiriza omuntu yenna okuyingira mu gavumenti ya Museveni agambe nti ayogerera DP. Mao wano waaviiriddeyo n'alabula pulezidenti Museveni bw'abanga ayagala okukolagana n'ebibiina alekere ngaawo okutuukiriranga abantu ssekinnoomu. Naye ye kyakoze ky'ekyokutuukirira muntu kinoomu mu kifo ky'okututuukirira ng'ebibiina. Tetujja kukkiriza bukunkumuka. Mu by'obufuzi tulina okutuula tuteese. Norbert Mao wabula atangaazizza nti ekyokulonda Nakiwala Kiyingi ye nga pulezidenti w'ekibiina yakitegeerako ng'era baamwebuuzaako, wabula ye yali yawadda Nakiwala Kiyingi amagezi obutakkiriza kifo mu kabinenti ya pulezidenti Museveni, wabula ng'okusalawo okwenkomeredde yakulekera ye kennyini. Mao era wano waasinzidde n'alabula Nakiwala nti tekamutanda bw'alibanga atudde mu kabinenti naawe ebirowoozo mu linnya ly'ekibiina kyabwe. Nagamba nti siyinza kugaana Nakiwala okufuuka minisita, naye akimanye nti waayingira mu kabineti ya Museveni tajja kgenda mu linnya lya DP, ajja kgenda ng'omuntu. Naye ekyenkomerero ye yaaba asalawo. Mao agasseeko nti bo ng'ekibiina bamanye emikago nga gino we gibalesse, n'olwekyo nga tebakyayinza kweteeka muguwa mu bulago okudda mu nsobi ezaayita. Ono awadde Nakiwala Kiyingi amagezi ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti abagenze ewa pulezidenti Museveni bwe bagenze nga bawera, wabula nga bangi kaakano mu by'obufuzi baasaanawo dda. Bano abasatu abayingidde mu gavumenti tekitegeeza nti Museveni kati asazeewo okukolagana naffe. N'olwekyo tewabaawo muntu yenna agamba nti kati aba opposition we bali mu parliament. Edda twalina ba Rebecca Otengo yali wa FDC baamuwa obwa minisita, era oluvannyuma ye kennyini n'alaba nga mu FDC tajjaamu kati n'abiwumula n'ajjayo ne kaadi ya NRM. Tubadde n'Omara Tubo nga wa UPC yasooka n'agamba nti tulina memorandum of understanding ne Museveni, nze nkyali wa UPC. Naye ekyenkomerero Museveni buli gwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala kgenda, naye nga ye aba asazeewo nti gy'oba ogenda. Era ono agasseeko nti ekyokuba nti pulezidenti Museveni yalonze ab'oludda oluvuganya gavumenti mu kabinenti ye si lwakuba nti pulezidenti Museveni alabye nti batuuse ku kukkaanya okukolera awamu, wabula nga kano kabadde kakodyo kukakkanya mitima gy'Abannayuganda abaakiraba mu lwatu nti okulondebwa kwe kwali kwa mankyolo. Mu Luganda ekyo bakiyita kudingisa. N'olwekyo Mwami Museveni njagala otuwulire, ffe tugamba osanze tulaba. Kino ekintu tekijja kutubuzaabuza kubanga tulina essuubi nti tujja kutuula wamu tuteese tukolere wamu mu myaka gino 5, kubanga naawe okimanyi nti wabba obululu era nakati ensi yonna ekukaayanya. Ku ludda olulala Mao asekeredde pulezidenti Museveni ku ky'okuwuddisa Bannayuganda nga bw'agenda okufuula ensi eno eri ku mutindo gw'abantu abali yaddeko. Kyagambye nti ku mbeera eriwo kino tekisoboka n'olunaku n'olumu. Mao agasseeko nga pulezidenti ekyokugamba nti agenda kulwanyisa enguzi
nga nakyo bwe kiri ekyobulimba. Kwaffe newankubadde nga tetunaba nakuwulira biri mu budget, twagala tutegeeze eggwanga nti kino kirooto kya Museveni era mu myaka 4 kyatusuubiza nti Abannayuganda bajja kubeera ne ssente ezo mu nsawo zaabwe, tajja kusobola kukituukiriza. Kintu kya bulimba, kya kutubuzaabuza, kya kutudingisa. Lwaki tugamba bwe tutyo? Sente zisinga tuzitadde mu magye na poliisi. Sente ze tukozesa okugula ebintu ebiva ebweru nnyingi okusinga sente ze tuyingiza nga tuguza ab'ebweru ebintu byaffe. Ekyennyanja we kiba kitandika okuvunda kitandikira ku mutwe. Yagala kuwa Museveni amagezi. Oba oyera amadaala otandikira waggulu, totandikira wansi. N'olwekyo Museveni waba ayagala kumalawo enguzi mu Uganda, atandikire ku ye ng'omuntu mwennyini. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.